Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse mu kifo w'alondera ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'abadde ne mukyala we Margaret Mayiga. Olutuuse Katikkiro ayisiddwa mu mitendera n'akakasibwa nti mulonzi era wannaakwasibwa obukongo okusobola okulonda abakulembeze b'ayagala era abanaakolera abantu bw'atyo n'asuula akalulu ke. Olumaliriza okulonda, Katikkiro ayogeddeko eri bannamawulire n'alambula ku makulu g'okulonda era n'ategeeza nti omuntu yenna teyandisubiddwa kulonda. Naye okulonda kikulu kubanga bw'otalonda olinawo osinziira kukaayana ku bukulembeze obubeerawo. Bw'olonda omuntu bw'atakola bulungi olina eddembe omugamba nti gwe nalonda lwaki okola bw'oti. Ate ne bw'obanga oyo ayiseemu si gwe walonda olina w'osinziira okugamba nti singa wali otambulira mu nkola eno ebintu byandibadde birungi. Ne bwe buba obukulembeze obw'oku ntikko obwa pulezidenti ne bwe buba obukiise mu paalamenti, omukiise owa bulijjo n'omukiise ow'abakyala. Kale okulonda kintu kikulu. Katikkiro asabye bannayuganda baleme okwawukana olw'ebyokulonda era n'ategeeza nti guno gulinga muzannyo nga walina okubaawo awangula n'awangulwa kuba abawanguzi tebasobola kubeera babiri. Bwe tulonda omuntu akubye akalulu yeetegekera ebintu bibiri. Yeetegekera okujaganya nga gw'alonze ayiseemu, yeetegekera n'okwennyikira gw'alonze bw'atayitamu. Tosobola kulonda nga buli lw'olonda gw'olonze yawangula. Giringa mizannyo, wabaawo awangula n'awangulwa. Asabye bannayuganda okwewala obutabanguko kuba bwe bugwawo tewali gwe butaliza nga n'olwekyo kikulu nnyo okukuuma emirembe buli kiseera. Twagalira ddala bya butabanguko kuba butabanguko tebutaliza. Obutabanguko bulinga nga musisi. Musisi bw'ayita tamanya muto na mukulu, ayita buyisi n'asaanyaawo byonna by'asanga. N'obutabanguko bwe bufaanana. Awo nno kuuma emirembe. Katikkiro asiimye bannayuganda olw'okukuuma emirembe olunaku olwaleero newankubadde nga basanze okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa okutuuka ekikeerezi ng'ate bo baakedde mu bifo ewalonderwa okusobola okulonda abakulembeze baabwe. Wano we nnondedde waliwo eddembe, tewali nsasagge yonna, ebyokwerinda binywevu ne teri asuna munne. Mu ngeri y'emu Katikkiro ayogedde ku buuma bu Biometric Voters Verification Kit obugaanye okukola mu bifo ebimu n'asaba bannayuganda okubeera abagumiikiriza kuba tekinologiya w'abazungu atera okugaana naddala bwe kituuka ku byuma ebikozesebwa. Akakiiko k'ebyokulonda kalina bingi ebyokutereeza. Ndowooza ebyuma bino ebya tekinologiya byajja kikeerezi okwegezaamu kwayo ekiseera tekimala. Naye ate tekinologiya oluusi bw'abeera fe abakozesa ebyuma bikalimagezi kompyuta, waliwo olwogenda ku kompyuta n'egaana. N'ab'amasimu gano gaseereza, essimu seereza eyinza okuyiika n'ebintu byonna ebirimu ne bisaanuuka. Tekinologiya abaamu enkenyera naye ng'ekikulu mu byonna bantu kulonda. Mu kifo kino okulonda kwatandise ssaawa 5 ez'okumakya newankubadde ng'abalonzi bakedde nga bano balaajanidde gavumenti okuddamu okukozesa enkalala z'abalonzi nga bwe gwali okusinga okwesiba ku buuma obutakola. Omusajja yeeteeka ku bintu by'atasobola n'atugamba nti tugenda kulonda nga tukozesa biometric era natukakasa nti tulina teekako kinkumu okulonda. Okukakasa nti wano ku police station ey'Ebbanda tetwalayo kantu konna ke bayita biometric kubanga abalala batugamba nti bwatuuseeyo ne bugaana kukola. Naye wano ku police station za wano polling area eno teri wadde n'akuuma konna ke bayita biometric katuuseewo. Batusuubiza obuuma obukebera obukonge, enteekateeka n'egaana ey'obuuma. So ne batutegeeza nti twazzeeyo ku nnono ey'okukebera omuntu oba mwali mu register oba alina endagamuntu n'agenda asuula akalulu ke. Obuuma bwe baatusuubiza mwami byabakama, obuuma tebukoze, ekiraga nti nekyo kireetedde muddire ku polling station. Naye finally abantu bamaze ne balonda nga bakozesa registers. Kizza Peter yakusakidde embuuzi eno ku lwa KSTV agaaleero.